Pota y'embeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omumwanjuzi Kitusa Mohamad. Bwezirwadde essaawa ez'omutuntu enkuba etonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga ng'era wakyaliwo empeweevu nga zikuuta ziva eri ku Sseguyanja Buyindi ssaako n'ezo eziva mu Gabira g'e Congo olw'okuba nti omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu makati ga Ssemazinga Africa. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde omusana gujja kuba nga gwaka ebitundu ebisangibwawo masekati mu biseera by'okumakya okutuukira ddala eri ebuvanjuba paka mu ggwanjuba nawe era omusana gujja kuba nga gwaka era n'eri ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kuba nga gwaka. Embeera y'obudde eno ejja kukyuka nga tusuubira enkuba okutonnya mu biseera by'oluggulo masekati ebitundu ebisinga obungi buguma kuba ku diguli 27 mu Bende okutuuka ku 28 nga Kampala n'Akasongola Masaka. So nga ate n'eri ebuvanjuba n'okusuubira enkuba okutonnya buguma kuba ku diguli 29 so nga ate eri ebugwanjuba era nawo tusuubira enkuba okutonnya ebitundu ebisinga obungi buguma kuba ku diguli 24 kutuuka ku 30 e Kasese so nga ate n'eri ebukiikakkono era nawo enkuba ejja kutonnya wabula ebitundu ebisinga obungi buguma dijja kuba ku diguli 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Dubai atusuubira omusana okwememula kutuuka ku diguli 43 so nga ate Nairobi 25 eri e London atusuubira embeera y'obudde okubeera ekizimezime buguma kuba ku diguli 22. Tweyanziza okubeerako naawe beera bulungi.